Nkale tuba tumuyingidde omutabbizi Buyondo muganda wange nkulamusiza kale ta Okay yenza kadimana mayanja akabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano mu mutabbizi Esebo tata kakati watukubidde ng'otwagala munnange nakubidde kadima nsanyuse nnyo okubawuliriza Esebo mwebalige nnyo manyene waffe Masaka mu ndeeno twakatandika okubafuna ababiiti oliwe Masaka ndiwe no mu ndeeno bayitayo kyabakuza oliwe kyabakuza Kyabakuza baawo ndaba otavani keeki n'ebirala okyamira kyabakuzaawo nyini eyo waffe mu ndeeyo Okay Esebo kiki buzibu kibuulina kakati munnange kadima nakubidde nga nyina obuzibu obuzibu nyina waliwo omuwala naye omuwala nfuukidde ekizibu kiki namuzaalamu omwana naye omuwala tayagala kumpa mwana wange omuwala bamuyitaani omuwala akonya g'omuwala ye Katushabe ekyana kisheeshe ye Katushabe Esebo Okay kakati lwakyagaanira atya omwana wo munnange Katushabe agaanira omwana wange musaba omwana wange Katushabe tampa mwana wange omwana ali mu bbanga ki omwana ali myaka nga omwana aweze emyaka 2 kadima myaka 2 mutemubeera mwena ne Katushabe Katushabe ono yajjanga buzo okundabako ng'ayinza okujjanga ku Friday naddayo ku Monday okujjewo okujje wange ekyabakuza kati yabeerawa Katushabe yaviirange kijja bwemi ayinza okujja nasulawo enkera naddayo oba najja wiiki ejja nasulawo ennaku 2 naddayo era tolina mukazi ono mukazi waasoose abakyala siyo yasoose kadima abakyala ndi musajja mukulu oyo siyo mukyala asoose lwakuba ekyenjawulo Katushabe ono kyalina gyendi ye mukyala asoose okunzaalira omwana tolinayo mwana sirinaayo mwana mulala yenna nyina omwana omu ye omwana oyo ali Katushabe gwagezaako okubuzaabuza okunnyima kiki mwafunamu butakkaanya okukuma omwana Katushabe nze nange simanyi Katushabe buli kye yansabanga nakimuwanga okuvira ddala ng'akyali muzito okuvira ddala nga yakazaala mpaka naye Katushabe we mutuuka omugamba nti leeta omwana tumutuuma amannya ewaffe ebigambo byaŋŋamba sibitegeera ku simu wambuzaabuza siina muliro nagenze mu kufiirwa biki nze siina mwana wo ate biki mwana yalwadde ate siwuwo bannange sibitegeera siwuwo yakigamba nako nti siwuwo mpulidde ogamba nti yagamba siwuwo yaŋŋamba nako omwana siwuwo olwo nga mutabukidde mugamba omwana oyo wootamumpa ekinaamutuukako kyonna gw'omanyi naye kati nga gwokakasa Buyondo gwokakasa omwana wuwo omwana wange kadima omwana wange nze omwana wange nga mulabyeko tayinza kumbula omwana namulabako omulundi gwali ogu nemmanyirawo omwana nemmulaba nemmanyirawo oyo omwana ateeka okuba ye wange igwati ongambe tozaalangako wamulaba otya nga tozaalanga ku mwana anti era kyekyo kyenkugambye nti nze okuva lwe nnali nti ebbanga lyemmaze ku nsi nga sirina mwana abakazi bemaze nabo obulamu bwange bwonna obusinga nga teri yalanga nti Katushabe kye yaŋŋamba nti bali lubuto era Katushabe bwaŋŋamba nti ali lubuto nayagala Katushabe kadima nayagala Katushabe era Katushabe bwazaala nendaba ku mwana neŋŋamba wedde Buyondo ono omwana ye wange ku nsi teri mwana mulala Katushabe omwana wange ne Katushabe annyumya omwana wange simanyi lwaki katuyagala tumugamba akuwa omwana gw'oyagala nze njagala ekintu kimu njagala mwana wange kuba omwana ku nsi kuno ye mwana gwe nnyina yekka siina mwana mulala ndi musajja mukulu omwana wa Katushabe gwe namuzaalamu ye future yange ye buli kimu kyange buli kyenkola mwana oyo naye omwana aganyina omule mutuuma amannya kati omwana bamuyitaani nze munnange nkulimpe omwana mpulira bebi manya mumbejja manya biki omwana muga Katushabe nzeeta omwana tumutuuma amannya Katushabe ampoleza munnange biki omanye ebyentambula bwe mulemerako nnaku ezo ng'agenda nga n'omwana siwole nekinkuba wala kati ne musirika ennaku nga 3 ate mba ndi awo nga ŋŋamba Buyondo omwana yalwadde singa obadde n'emitwalo nga 9 n'ogimpa nnyina gyendi siriiyo baŋŋambye ali bubi naye mugamba leeta omwana wange tamumpa naye sinaatuuka ku mwana oyo kadima nedda yanaamanya omwana nedda tomuteekako kikolimu oba kika tumukubireko tuwulire ye bw'agamba kale taata neyanziza tovaako
Hello? Katusabe. Wanje. Jebaleko. Kale, nawe jebale. Okay, bampita Kadima. Nina manja ne Kabogoza tuli ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki wano. Kakati mukuru Buyonda atunyonyoddemu ng'atugamba nti olina omwana we gwe wazaala. Omwana? Naye nga kakati obuzibu bw'alina nti bambi oganye okumuwa omwana we omubuzaabuza buli kaseera ate nga bw'omulyako n'akasente ke kati nga twagala twogere ku nsonga z'omwana tulabe. Omusiru yabadde kyoyo. Wanji? Omuwa omwana we? Ayagala mwana we bambi amulabeko. Sina mwana we. Kolina mwana we? Nedda, sina. Iye kakati kiki kuba tugambye nti yakufunisa olubuto abadde nga akulabirira buli kimu. Gambe tazaala. Mugambe ntya? Tazaala. Naye ng'olina omwana kati omwana waani? Ayina kitaawe. Si Buyondo? Buyondo we wali okimunyonyoddeko? Mugambe nze sina mwana we. Lwaki ogamba nti tazaala? Ate ng'agamba yakufunisa olubuto. Bannange omusajja mukulu era nze gwazaalamu ku myaka gy'alina. Olubuto lwe yafuna si lulwe? Nedda. Muzeeyi? Wanjisewo. Omukulu omukyala agambye omwana si wuwe owulidde. Naye kambuuze Katushabe. Wanji? Katushabe. Wanji gamba. Nze Buyondo. Nze Buyondo ekyabakuza. Ogambye Katushabe ogambye mbu omwana si wange. Onyiho obusiru oleke kunteganisa wawulira. Oleke kunteganisa emyaka yawe tokutimya kuzaala. Nesonyiwa saagala omanyire nnyo owulidde. Katushabe gwe omuntu eyansuubiza n'ongamba ogenda kunjoza ennaku y'okukadde onzalira omwana mwana waawe oli omushiija mukulu shano oli omushema. Ate era busajja bwange obukulu Katushabe kiki enkoze nga kya kivubuka mulaavu ya. Nyine mwana waawe nesonyiwa Buyondo nesonyiwa. Katushabe. Wanji? Ate tovuma muzeeyi mu mwami Buyondo mpola. Asimumayisebo naawe funa ebyokukola owulidde? Kati bitakwatako saagala onsiriwalireko funa ebyokukola. Ayi wona sente za muzeeyi ate kati mulya basiru mwena mulya basiru muleke kumanyira owulidde? Kati tukole tutya omwana wo muleeta ddi? Sirina mwana we sirina muli basiru. Ogwo muzeeyi agenda gyalonda abazeeyi bagenzi beeyi abakiikulu abazaala. Wanji? Ogwo muzeeyi agenda alonda abazeeyi bagenzi beeyi ninga abakiikulu azaala okoleke kumanyira wahulira? Wowe Kadima. Kadima. Wanji? Ddala omusaayi gwange bwegutyo weguzaaye bwegutyo. Nedda sikuzaawa naye omukazi agaye nti si lulwo. Simanyidde ddala mukulu Kadima naye kale tekirina ngeri naye kale omwana we bw'aliba owange alinoonya katwongere okubeera mu nsi Katushabe kabeemu nange kambeemu. Kulunda banga atakolimyemu. Wanji? Esebo. Kwereza Kadima. Kale munaffe. Amanya zikayita bino nipatu nga nsiziddewo obulenzi sebo. Obuwulidde. Nze ngamba oyo mukazi malaya oyo musajja amwesonyiwe aleme fukamira. Nkale webale nnyo webale ddala. Ngenda kubanga nnyingirawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya. Yenze Abdul Tebukoza Kadima. Anko Kabogoza sana ovuna kabulu from nowhere. Paka encha insha Allah tubagamba nti musule bulungi. Nachi. Nakwegomba dana. Nabakana. Olengero oguntu. Tata Kitibwa yasamirira ki? Tata Kitibwa abasajja kubula. Ndi physically fit yo babyo biki. Manze muli mu kisani. Musibwa bana oli mutemu musajja boyagala kunzita. Bana. Mama Kitibwa muli mu kisani. Tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima. Oba muunga. Nachi. Njeze nyumba ngolode mama masuka omusajja aganye soko je ogenda kujja omusiru yali anzise nzeba baluguwo oligino Tata Kitibwa yonna gy'oli tetenkanya osooka okomewo ewaka embwa eridde emmwanyi. Tompulira bebe biki? Ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako, temukkirizibwa kukyusa.